Brisher tasaba kunegana. Brisher mukwano gwange wallahi. Ate waliwo n'omuntu gwembeera naye naye akimanyi. Brisher akimanyi nkubulira. Niwe mbeera naye naye akimanyi nti Bamweyana njagala nnyo. Byadala. Nakati era ndabo. Brisher by'omukwano yabivaako oli kibanda. Brisher kibanda by'omukwano yabivaako tagaana kuddamu kufumbirwa. Brisher kati ali bibye. Olowooza Brisher oli type ye okubeera ng'alekawo jakata ate wale mugwe. Yakamala ekigo kya TikTok adde mwagulu banene TikTok ibadde bamuweereza obu message ngaweereza Brisher ngayetonda Brisher nsonyiwa biche atuli ku Viki exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing ba mikwano abampita Viki era nga nja kusaba video eno jimpeleka like andi ne Bamweyana omuyaga ngenda mukuwa kubuzekera kwe yanjulire anera nga kankujukiza nti tutekebwamu ensimbi bannafa ba Biva Organic nacho and healthy product basangwa ku Access Building Rubaga Road wejo kubera ngo basanga bakujjanja biseddagala eri obutonde songa Hajati Kalodo musomi wa dua ajja kuba kulombere dua na yakugamba asangibwa wakiso oba mu contacting ku namba esimu eyo jolaba mu ka box omuli ekitabo kya Quran buli kimisobola okubeera nga akitambula bulungi. Bamweyana kankusaba obuze kubatulaba. Mwena abanda banze bampita Bamweyana omuyaga the incredible Kasiyano wadida crocodile nanta unyikamu empologome kambo yoko TikTok nanta seka. Nina Bamweyana anjagala otubulire ba ife ba queens ne ba kings aba subscribinga ku channel eno. Omukwano gwo ne Brisher Kash mu pretendinga Byadala agwe ne Brisher Kash muli kuki. Brisher? Yeah. Nzamwe esibako. Byadala. Mwesibako. Wesiba ku Brisher mu kuba mukwano gwo kufuuka mwagalwa. Brisher njogera naye ne mpirisi mwana somugajje wano najirawo. Mulo siko ewana. Najanga dduka. Mukwano gwange nnyonyo. Kwana mwagala nyati naye nakola ki? Nakwagala nnyo. Era Brisher somugende mugamba pawe mutwalo nagumpa. Nenga mwegomba mu byomukwano naye yanga abamu tukite. Wamukwana koko namukangamu nga kibanda ne kibanda nnyo ne ngamba ambe ku Brisher omuyinako crash yeta kuyinako crash mwinako crash yeta ninako crash mu lebe Byadala. Brisher Kash tutera okumulaba nga mukoze video ku account yo nga akuwazi pek ekyo kyeki like ziva zisinzira just kuki oyo gwe bayita content bwe batwe bavuga media olete ekintu ekyewunyisa abantu kye badde batalowooza kati bone balowooza mbirala kati embozi ebeerawo bweti bamu yakoze bwate yes was we are trending ku bye tukola. Olowooza Brisher oli type ye okubeera ng'alekawo jakata ate wale mugwe yakamala ekigo kya TikTok adde mwagulu banene TikTok. Brisher by'omukwano yabivaako oli kibanda. Brisher kibanda by'omukwano yabivaako tagaana kuddamu kufumbirwa. Brisher kati ali bibye. Bone jaka bakyali mu mukwano. Ate nga jaka namuwadde sente ave ku Brisher. Wamusasudde sente. Wana dendo hoza Brisher jaka yanemesa. Ne jaka namuwadde $5,000. Era baba kana aveyo kuba kyali wange twe followinga. Era tuogera. Baba kana tsamu desere ne video je eri ku media. Nga akiriza ne mukunja yabadde ngo omujulizi mukunja atasera. Mukunja kubanyo ku kido. Akasente wamuwadde kampeke ate wasasudde kingoli X wamusasudde tadda kulokera. Andi yabadde jaka yabadde wamuweereza obu message. Ngaweereza Brisher yetonda ngayetonda Brisher nsonyiwa biche oshega that's how it was. Brisher Kash bubaka kibogenda okumuwa okumukakasa ekituufu olinako crash oyagala just mubeere bubeezi manyi osobola okubeera embwa esobola okuzanyazanya n'ennyama akabwa akato ate embwa enkulu bwejja netwala ennyama akabwa akato ne kasigala nga kakukuluma. Tuwulire ekituufu. Kyokka Brisher mukazi wange mu Byadala reality bwe yakyawa jaka yadda mugwe
kunze ati nabagamba bwe twa video ya kubenyo nabaga kusimu ino kutya abantu basatu asooka bazaddebo owokubiri omuntu omukadde owokusatu inze gundo ja kuvero jengo manyira neondetera amajebude onekankwata mbayo ekyo kikwayinuza nnyo kijja kusula mumbi kyoli mbize ngena gwa mugoma full figure omumanyi omumanyi n'embeera za kuba full figure ayimiriza emmotoka wali ku lw'entebe kibuye ekyo wali kibuye nga nagamba nti nga nayita iga sharifu ng'amulabye namugawe bamu nemukwata nenekweka nawe watya kinkube eri mpologoma bafanizi ba Brisher Kash ababuulire ekituufu obasiibule balinde enkoko oba omukolo tegulibaayo oba balinde TikTok videos ezigenda trendinga ng'obutrendinzi mu categories 3 Bamweyana omuyaga ne Brisher baliwa balinde embaga eya TikTok embaga nyini nyibuza ngena mukuba embaga blood egera ntujja kubuuza Brisher akwegaane oswale tasobola kuneegana Brisher mulo what I believe in my life Brisher tasobola kuneegana Brisher mukwano gwange wallahi ate waliwo n'omuntu gwembeera naye naye akimanyi Brisher akimanyi nkubuulira niwe mbeera naye naye akimanyi nti bamu anjagala nnyo ebyaddala nakati era ndaba Viki exclusive Wonderboy UG YouTube channel zekyasinza okasuka YouTube channel yo nga nange nakwange nange nakola video tuli ku Viki exclusive VIC ye spelling entufu then nekigambo exclusive agenda subscribing hitting akade kajem personalize kateke mu all muzungu chaita turning on notification bell abuli kimu kiberenga kitambula abulunje exclusive interviews z'Abamweyana zonna ogenda kubeera ozisangayo ane follow up ensonga yamwe mube mnaba temugimaze era nze nja kusala amagezi nkufune nenga nyaganyo bachali bange bano abaliwo bana abakabi rango UG omumanyi kabaka rango UG ye mwana singo kola content obudde buno ebyo byokugatta nawe kenya sokugatta nakuba yiti era ngena mugamba koere video kati njagala nkolaka abaana nti baagalaza ngena gamba abaana 10 bakoere video embi nga ziko YouTube channel eyo embi mullo kati waliyo omwana nga Boss to Despacito waliyo Mr New TikTok waliyo Rango UG abaana boyino bogerangako omukunja atasera si amanyi naye balungi baagaliza content waabwe era w'amaanyi manyife ku YouTube ne kati kuba New TikTok fanyo content Rango UG aliko kubaana abaana abapya Rango UG aliko ne mukupe bakabejja nze ndi New TikTok naye kati nefula da already wakuze yera tikata kupata nawe TikTok emanyi wakula towakuze leero wakula dda omanyi entalo zempise muggo musajja omanyi emisinde gye bantu tuteka emisinde bampise embitoke embisa kati luno olwa Miki ndeku gali wayitanga machupa nga goga ebyo byenjagala nze njagala ntalo ndakugambye kamba bampita uliriza amanya gange blood bampita Bamweyana omuyaga the incredible Kasiyano wadida crocodile nanta unyikamu ensole ngambo yoko TikTok byantalo Bamweyana musajja kozeso ensobi ngayagala kusaba ye ngayagala kuyitako gonoloza Bamweyana koze bwati byaberamu bebyo bwanga tobimanyi genda webake kale tusinzidde wano okubeera nga tubasiibula ebisingawo agenda ku YouTube subscribing bampita Viki era nga Viki exclusive YouTube channel kwentudde I sign out.